naye kulannama n'ofune essente n'ozimba ne Mwakurayiti omwo n'otuuka okulwala ate n'ojja n'otandika okwolesa obuziina naye ng'ate mu kwolesa obuziina olina kirala ky'okweseemu kiriwa kyakwese kyegamba nti ekyo ky'okweseemu ffe tujja kutemaatema kubanga ky'okweseemu amazima amatuufu kyakosaba ssente eri mwami Museveni. Oyo y'omu yagamba nti gavumenti erina otuwa akawumbi era bwe batakatuwa bajja tulaba. Era y'omu yagamba nti ate kakati omusaala mujjanjabidde emyaka 7 obuto buno yabulya ddi. Era omuntu alina empewo ey'amaanyi nga kulannama nga yali badde mulaga ebintu bingi eby'omu maaso. Babeeredde omulwadde ndowooza last year nga etandika sirwe yawo omwana w'omuto ennyumba. Kulannama ono bw'abadde akola ebintu bye asookedde mu kujja mu kuleeta abayingize mu busawo Buganda. Ye empewo ze zaasima bayimbi. Bano ensobi gye baakozeemu eri emu yokka kwe kujja okupulizentinga obulwadde ne babuwa ne price ne baleeta ate ebbaluwa za ddwaliro. Katonda akuyambye akutadde ku nsi owezezza emyaka egiwera 7. Oli mu myaka 7 akuyambye ozimbye oguze emmotoka eza buli bbeeyi ozivuze. Katonda y'omu akuyambye ozimbye amaka Mwakurayiti. Katonda y'omu akubeezezza mu mbeera n'okuyira abasawo Abaganda n'otuuka n'okugamba nti watuuzaako abasawo Abaganda nga bawera 20,000 buli omu n'omugabira emitwalo 20 za transport. Naye kasita otandika okumentioninga obulwadde bwo nga bulina ne solution ey'amangu n'abayina okukuwa era bye batakuwa kino kye kibaawo tutandika okubuusabuusa obulwadde ntugaba kweri mu bulwadde bw'ati. Mubadde we mubeeredde omuntu waabwe ebintu ebibadde bitambula nga tuli ku gundi health services embi ng'okimanyi emyaka 7 obadde n'obulwadde bwebutyo nga togamba muntu wo nti owaaye ngandi bubi tutereze ku bya health services kuba nange nniza ofunayo omuntu omulala akola ki alwala kutuuka ku kino kyendiko mutereze ku malwaliro. Omukyalo oyo y'omu ku bakyala abadde babeera mu kamera nga bagaba ng'ayokya bwe Massa erabidde era ne gwe yagulira Kawondo. Mama Fina bwe yagulira omuntu emmotoka naye n'agula eno. Kwegamba ye competition ye badde nnyo wakati we ne Mama Fina naye n'atamanya nti ono mukyala mupambanyi. Sooka oleete empapula oziraga abantu nti eddwaliro gye babadde bajjanjabya mukazi wange emyaka 7 lyerino era obulwadde bumulumye tusipendize ssente bweziti. Sakoze omanyi bagamba omuli bamurekera paka mu kisenge n'omugamba nti awuuswa nti weebake kati sira kulannama nze nkusaasidde nnyo. Togamba myaka 4 gwe mulundi ogusoose Ssenyonga okusinkana pulezidenti lwaki ujja tamugamba ebya taata we lwaki yabimugambidde wano ku luno kuba yalabye waliwo akatiba abakakozesezza nze ndi mutabani wa Gundi yali mulwanyi yafa Gundi taata wange bamutta mu lutalo lwa Gundi ne Gundi wabategedde ono afa nnyo ku balwanyi n'abantu abattibwa mu ngeri eyo. Naye yajjukidde kufa okwaliwo Mwamini nga waliwo naye abadde ku lusegere eyakafirwa omukadde w'ekkanisa nga bamukubye masasi ku mulembe guno yatagamba talabanko masasi munne nga ate amasasi ebiwundu byali biyitirivu nga ne sate bunyo omusaayi adamuli ku lusegere. Yalowooza nti olutalo era lwe yeebaza Museveni n'obutabulya mundu alowooza zirizi zisabusolo ye ndowooza bw'alimala okulaba ng'ensi ekyuse efaananye Sudan oba efaananye wa lwayitegera nti bulijjo abantu bye boogera bye bivaako bino. Bano bakuuma mulimu gwe balimu. Kyenvala nti ebigambo bye boogera basuutiriza ate era batendereza Pulezidenti Museveni lwa nsonga nti Farouk teri muntu mwangu wa kubuzaabuza nga mwavu. Abantu abo bw'olaba nga babeera mu kyaki nga benjiri yaabwe balina kye bavuga mu ndiga zaabwe nga balaga nti Pulezidenti Museveni mulungi nnyo. Ye pasita y'omu eyagambye talabangako ku Gundi ayina liidikka simanyi kikyagikozesa patro ne polisi ku mulyango soko ve ku mulyango ayina patro emukulembera simanyi kyeraliikirira wabula talabangako biki bigwa. Bano be basinze okusibako Mwami Museveni naye ate sina luseke Mwami Museveni kimanyi nti bakwatirira ekitundu kinene okukibuzaabuza kakati naye yabalekera okubba naye kimanyi babba
Kyova yabaga nti muzibire tusabe Katonda ye mwa Museveni wabeera wakanula kwa nuziriso laga kubanga amanyi abo bali mu kiti ekyerabira ki ensi era tebamanyi ky'abantu babonaabona era bo balowooza nti okulaba nti wano Uganda tewali mirembe olutalo lulibwe lulina okumala okujja. Kati Museveni abawadde nnyo eddembe lingi nnyo era kwe kusolooza kwe bakola ki nti ne paasita ne wabba ettaka ly'omwana kati nga bwalaba yatwala yajjingiwo abakuuma ettaka ly'omubbi b'abasirikale. Kyetaagisa wano obukulembeze bunaabukyusa Mukama Katonda ng'atuyambe bapaasita bano abajja tumale kutegeera buyigirize bwe. Ndowooza tutandise ekintu ekintu kitandise. Mbalamusiza nnyo mwenna abatulaba olwaleero ne pulogulaamu yaffe ndowooza yakubiri mu mwaka guno. Yes, yakubiri era ne mbasaba nti tutambule ffenna ebbanga lyonna. Nambemu abadde omubuuza aliwa, nambemu akyali mu jjaamu akereye naye ng'ajja kutuuka manyi tannayiga bitaala tannayawula nti reedi eba etegeeza nsimbule oba era kati eŋŋombe zikuba naye ekyo naye emmotoka yagiguze era agirina ali bulungi nnyo yawonye okutambulira ku booda. Ndowooza kati enfudu yagireseeko nze naye engeri gyali kyaliwo ndowooza ajja kumpangamu nvugemu lwaba taliiwo ayinza okuŋŋaana tajja gimpa naye nga mwannyoko yakutumiddeko nnyo naye nange mutumiddeko nnyo Namutibiroozi yabadde maama wo mpozi kakati mwannyoko abadde mulwadde abadde alina omwana omulwadde omumanyi ndowooza muwala we abadde mulwadde nnyo era ebbanga lyonna abadde nga kasirikiro. So Namutibiroozi nkutumiddeko nnyo munnange we bali kubanga obeera ku mboozi mu kati. Waliwo omukyala bamuyita Joani ng'ali London eyo era yabatumiddeko nnyo Dayaso yamanyi era n'aŋŋamba nti ku Sande buli muntu ajja kweyagala. N'aŋŋamba ku Sande buli muntu ajja kweyagala. Dayasi yamanyi bulungi bwe twasanga wali kati pulogulaamu eri gye twakolera ku kyennyanja ne mbayitaayitamu awo naga bannange mukyanzijukira. So n'abatumirako nnyo n'abagamba mwebale kuweereza mboozi mu kati. Pozi era njala obbategeeza nti ennaku lwakuna si nnaku za mwezi wabula olwokuna lwa wiiki ejja. Lwakuna lwa wiiki ejja tugenda kulonda pulezidenti wamu ne bammemba ba paalamenti. Bammemba ba paalamenti abamu babajje Kakonge ayimini babajjeemu naye atabala basigadde Kakonge mwebali. So ng'ennaku z'omwezi 15 tulonde ababaka ba paalamenti tulondere pulezidenti buli omu gw'olaba ng'okkiririzaamu ye pulezidenti omutuufu ow'okulonda naye nga nze ku lwange nja basaba oba nja bakubiriza mulonde Kyagulanyi Ssentamu kuwa pulezidenti ate kuwa MP mweme nnyini mwesalirewo nti ani asobola otutambuza mu kitundu kyaffe kubanga mwe mubeera eyo nga mubamanyi. Mwami Ddiba nawe nkutumiddeko nnyo London awo era we bali kuba nga ongoberera nnyo manyi nakizudde bali mu America yavude bali ali London kati ogamba Ddiba oli omulala togamba Ddiba ono omulala Ddiba waseta si oyo yali mu America. Waliwo Ddiba omulala oyo bamuyita Ddiba Paulo. Ddiba Paulo balema oli ku Muyingo oyo naye gyali pozi amanyi kigenderedde nnyo abakyala abo munnange oba lwaki bampagira nnyo. Babuuzaako abalabi b'emboozi mu kati nembebaza emirimu gyonna gye mutuusaako engalo. Mwebale nnyo mwebalire ddala okubanga mutulaba kyemukola kyakabi nnyo nnyini ddala. So byonna bye mukola tubeebaza bwebaza. Nja kutumirako bakyali baffe bonna okusinziira mu bitundu eby'enjawulo abantu b'e London abantu b'omu America Germany buli wamu bonna nja batumirako. Nja kutumirako ne ku bakyali baffe bali awo mu Taasa Kafeero bangaye balaba nnyo emboozi mu kati kyemukola kyakabi nnyo nnyini ddala. So nambemu atuuse sebo. Nambemu atuuse. Congratulations nambemu kyali wange. Wootuukidde wano ng'akasajja kayisawo information ya kumukumu kaga amunye mmologa tomanyi bitaala esula ku 2 ways what kati ononya banyime nga nzaba simanyi bwebasula moto esula wasula
Kyekiriwo Nambembe. Muri bulungi Tuli bulungi sebo. mugamba mutya Nga yakakkanyi. Amaani gego. Ya muri bulungi tuli bulungi. akati ngenda kubuulira kimu wagagga wala olinde bigambo muge yabagagga Abagagga kino bonna bakibatuukako. era ate ogaggawala ate ogeyewa abeera nga gwe abigaana ebikukola tagaggawala naye nga muli mutya Tuli bulungi. abantu aba n'abatuuliza twalamusizaako nnyo buli omu gy'osinziira Boss Amini nkutumiddeko nnyo ak'ensuso era nsaba Katonda akuume Boss Drake tumiddeko nnyo kikulumye nnyo ne Boss James Drake agamba ki? Drake gyali mutumiddeko nnyo ali awo ku Ligase Legacy what? Ligase Lounge Legacy Lounge. biwa boss bayawezana Boss James ne Boss Drake Boss Drake. batumiddeko nnyo yangambye nonkutwale Otwale. Boss Drake ayina ettulye ddene bwe riti Drake yagambye musakozi musajja w'amaanyi Drake agamba ki? talina tabbo Naye Sirubega Drake akunoonya Drake tujja mugwako. Ali sede talina tabbo Drake kyali wange nnyo. mpozi muyozaayoza mukyala we yazadde omwana omuwala Baby girl. ya muyozaayoza Drake kyali wange. era twatuuse mu ddwaliro nga ndaba amasanyu gasusse Banga omwana bamufuye dola bameka. mwana yagaggawadde akyali muto olinayitidde dola zajjudde eddwaliro nga zisamukira n'abasawo bonna era tumanyisha omugagga we yamuwadde dola bisatu. Kati ate ekyakoze ku dola ezo zennyini ebisatu bwe yatuuse munda ate nezo yafuye omwana bazimuwadde zivuoba dola mbera nazo tumanyi Asoke ngambe kongula webale kuva ku bigere nga nti wado natera ogwa olubega ebigere naye tewekanga baliza kati anyway so amanye Dias Walugembe ngenda kwebaza buli omu oba okubaga nti mwebale kubanga mwekumira ku mbozi mukati wona we mubeera mu nsi gye muvaamu area gy'obeeramu bulamu w'obeera kugamba nti mbozi mukati ng'emazima. Lamusizaako abalabe b'emboozi mukati gye musinzira yonna mbeebaza okubanga muze mutugoberera ebbanga lyonna ekwatandikawo paka naye tukyali so nsaba Mukama Katonda muntu wali yenna amuddizeewo nja kutumirako muganda wange muto wange Peter e Japan wankubidde ng'onsaba akalulu ka president naye Peter mukama wange ssebo nja kutwala omukisa guno okukutegeeza nga ndi mu mboozi mukati ti kigenda kukolebwa nga ewangambye mukama wange ngenda kalonda Kamwami Kyagulanyi Ssentamu nja kamuwa nebaze n'omukyala naye wankubidde wekala nawe gutaya kwogera manyago Eva nawe ng'okansaba nnyabo madamu okusaba kukwayiseemu n'abalala bonna nja kutegeeza nti ennaku z'omwezi zigenda kubeera 15 kitale olwokuna olwa wiiki ejja tugenda kuba tukoma wano ku Saturday okukola ng'emboozi mukati tujja kuba tumaze okulonda tusaba bannayuganda mwenna okkeera ku lwokuna buli muntu ogende woolondera omala okulonda kuuma emirembe tofa nnyo ku bigambo bikubeera bbali kuba ogenda kuli ebigambo bingi okusinza ku muntu kuntegeera ye enze ndoza omala okulonda beerawo amateeka we gagamba distance gye gagamba okubeeramu oba bagamba mita 10 gwe gy'oba obeeramu ekyenjawulo ekiriwo tuyinza okuba nti tulina internet ejja kubeera ku internet kyendowooza naye n'aba ebaddeko tujja kuba tuyambiddwa naye nsuubira okuba nti ejja kubaako naye n'abakweri tujja kuba twesindikira message tufunyewo webuti so kusaba tugenda tulonde ffenna ku lwokuna buli muntu walondera naye omukulu yagambye nti n'oba tolina kakonge naye ng'olina endagamuntu okkirizibwa okulonda kubanza akakonge akayi kaabula naye bage oba olina endagamuntu okkirizibwa okulonda so tosigala ewaka olw'okuba tolina kakonge akakonge kakuyambako
kulaga zone mwolondera nenge ekikulu kya byonna ndaga muntu mukeere mugende mulonde ate tukume emirembe tusobola okukyusa obukulembeze mu mirembe gyonna jakutumirako baganda nga bukulu Japan ekatu mwenna kakumba kabaka wokutukungaawo nkutumidde waliwo kakumba akolewa ku Japan Saalongo era nja kutumirako ne Saalongo ate ulya Saalongo Naalongo bange yasumulukuse ne Naalongo kutumiddeko banga sumulukuse bulungi ku Japan Saalongo Asani musajja mufumbo abakyala abayina ndoza babiri oba basatu ngejali omusajja anti musiramu ate n'akasente kaliwo so kati yali awo yeegiriisa mu nnyana zitayina mutawaana so Saalongo kutumiddeko nnyo ne Naalongo mama Tatiana kutumiddeko awo mwenna abakozi ba Colony Japan aba delivery mwenna. All right ndowooza tutandike emboozi nga kyetaaga kukyusa kiti transplanting n'abakozi agamba utabuno babu muteganga 3 omwezi guno era nagende omusawo namukebera nga 3 omwezi guno bwe bazudde nti ekirumba bagiyita is a poison obutwa obutta empolampola ono yamuwulirirawo nga bwe yali alidde obutwa obutta empolampola kyokka nga mu kiseera kino bumuleesa magwa ku mubiri gwonna nga yenna n'ebiera bimwokerera nga alina ensolosozi omubiri gwonna ne results ba doctors bakebedde bangambye ekibumba kiri wasi kyetaaga okusalibwako akanyama naye kibatasobola kukolera wano n'abakozi agamba nti abasaba omuwadde amagezi bamukyusa ekyumba kino nga yeetaaga akawumikamu ak'ensimbi za Uganda. Mu Amerika bansabye emitwalo 57 eddwaliro eddala 31 mu South Africa milioni 3.5 eza landi okunnongoosa ekibumba banteekemu ekipya. Mokinaalika amaka gasangibwa mu Ocritis we bajja agatemya ng'omuntu g'atunda obukadde 700 asobola okuŋŋanyizimu ku nsimbi atwalibwe bweru okujjanjabibwa. Anzibye omuntu yenalina obusobozi okumuwamu ssente akikole kuba embeera ye embi ddala. Era n'ensalawo nina amaka gange agasangibwa mu Ocritis Estate genjagala okutunda milioni 7 waba agaagala amaka malungi nnyo gali mu estate waba wasobola okugagula ajje agagule ntasobola. Naseki Dokitokia yamukebera ani gonna bamukebedde Paragon Hospital zimukebedde tumutute malwaliro ago gonna empapula ziri bweziti gende ensambya olabe dokita amujjanjaba ye Dr. Raymond yakulira eddwaliro ly'ensambya ajjanjabe singa mulana mu myaka 7 gende Bombo omukazi mulwadde so nga waliwo option esobola okuwona gavumenti kyetasobola kujjanjaba kulannama ng'ate gwabeera kwe tutandikidde kakati emboozi eyo yonna bamaliriza bayogedde bulungi weeraga okulwala kibi nnyo omuntu okubeera ng'oli mulwadde ate obulwadde bw'essente empitirivu bwe butyo is a poison. Ne dokita ow'ensambi amujjanjabidde emyaka 7 ng'ajjanjaba is a poison ng'ajjanjaba ki? is a poison. Mbadde mmanyi baakakizuula. Abadde ajjanjaba ndowooza butwa. Kati luli abadde ajjanjaba ki dokita? Kakati ekituufu kiri nti wabeerawo obutwa n'engeri gye yabumuwaamu kyewuunyisa musawo. Kyewuunyisa okulwala okwo bwe kutyo kibi nnyo naye olumu tujja kukola ebintu ate abantu olumu batuyita baba mutima mubi bagambe nti ate ab'emboozi mu kati baafuuse dda bamutima bwe gutyo kituufu singa kulina mayinza okubanga mulwadde naye omanyi ngenda kubuulira omuntu wasukka amakoona olumu adiisa ebula bano abantu ebiseera ebisinga obungi babadde ne target ne mu bintu bye badde bakola ng'asobola okuteekawo embeera naye nga target direct wa Museveni twetaaga ssente bweziti yagambye singa afa gavumenti egenda kitegeera ng'abadde akola nga ndi mu gavumenti abadde akola mulimu ki simanyi gavumenti egenda kitegeera ati agenda giroga yabadde mulogo waabwe bagenda kudda wa Bobi kati beri wa Museveni badde bakolayo ki ne wa Museveni ekikulu kyebabadde bakolayo kusabiri kujeyo ssente kubayo oluseke tebalinayo mulimu mulago badde bakola mulimu ki
Era kati wempulira omuntu ng'atandise okupininga ng'agamba nti omuntu nga Ssenga Kuulannama lwaki gavumenti emuwa akawumbi ke yakayagala. Okiwulira? Kitegeeza kitandika kubanga ngenda kubuulira tokaka sakozi mu bulwadde nti gundi mpango ina ne gwokoze eki ne gwopininze naye kasi totandika okumentioninga obulwadde bwo nga bwina ne solution ey'amangu n'abayina okuwa era ye batakuwa kino kyekibaawo tutandika okubuusabuusa obulwadde ntugaba kweri mu bulwadde bwati. Okitegeera? Tutandika okubuusabuusa obulwadde obwo kubanga bano abantu abafaanana nga Ssenga Kuulannama akina bafaanana waliwo ne babishop bennalabye n'abantu abasinga abo waliwo noono kasimanyi oba ekawo w'e Masaka obaani betubadde tulaba abo district kazi w'e Masaka bw'otunuulira atandika okunnyonnyola emboozi ye naye ng'amaliriza alina gy'akuba omupiira mpaayo ku mmotoka eyange ekadde ate tugenda mu campaign okiraba. Obulwadde bunnuma bampeeyo akawumbi. Okitegeera? Bampeeyo akawumbi. Bwe mutakampa mugenda kulaba ekinaabaawo. Kitegeeza okwegayirira okujja ne ku bulwadde wabula otaddewo n'embeera. Okiwulira? Kakati ataddewo n'embeera kyokka n'embeera etaddewo aga nti nyina ennyumba erimu akrite etemyanga omuntu alina obukadde 7 abalina 7 balabika era ebiseera ebisinga obungi babasayidi eri ate gy'osaba akawumbi ak'obwereere batakukuwa bajja kukulaba ate time gy'asabiramu akulaga nti mu bumpi nnyo waneeno ate campaign bintu bikoze eki byegasse. Nze ndowooza Ssenga Kuulannama anti kyembuuza nti emyaka 7 w'ogitugambye tubuze dokita abadde amujjanjaba abadde ajjanjaba ki era obulwadde buno dokita yagambye wabulya ddi kubanga tukiwulidde kati mu campaign. Ekiwulira kuba sente zifuluma nnyo mu campaign kuba wawuliddeyo n'abaatotta ebisawo abaatotta zino abaatotta zino nga nawe walyetaazeyo akawumbi. Kyokka abantu bano abeetaaga akawumbi si be tujja kaadisi be bali be nali ŋŋamba luli mu kutikkira omusawo nti atikkira omusawo amutikkirira ku katuuti so si mu ssabo kyokka amutikkira kukola mu mandwa ku stage y'abayimbi. Okitegeera? Kakati oyo y'omu yagamba nti gavumenti erina otuwa akawumbi era ye batakatuwa bajja tulaba. Era y'omu yagamba nti ate kakati omusawo amujjanjabidde emyaka 7 obutwa buno yabulya ddi. Era omuntu alina empewo ey'amaanyi nga Kuulannama nga yalibadde mulaga ebintu bingi eby'omu maaso n'omusawo mukulu Jumba. Kakati bannange bweno bwejjo bwe tunnyonnyola Bajumba Ssenga Kuulannama nti amalwaliro temuli ddagala. Omuntu nga yeetaaza okulwala wano ayina kugenda walala. Kakati basooke batusaasire atali Ssenga Kuulannama gavumenti bwesobola kuwa kawumbi afe kubanga bw'abanga Ssenga Kuulannama alwalira kawumbi atali Ssenga Kuulannama akola atya? Abanja gavumenti kyengezaako kulaga bw'otunuulira omwana nga Jayden yali omulwadde oba omulwadde nti bw'ajja n'agamba nti ndi mulwadde bw'ati talina gwapiininga nti kati sakozi olina okumpa ani olina okumpa olina okumpa era abantu bajjanga banahamu n'agamba mukoze eki muyambyeko naye buli w'oleeta obulwadde ku ttebo naye ng'olina gw'opiininga nze mawe olina okumpa era bw'otampa mawe ojja kundaba. Kyetubuuza era abadde akola ki? Kubanga kye baliko kyonna kibadde kintu kiringa kya buferefere nabo kubba ssente gavumenti kyabadde bakola kugibeezaawo ate kati batandika okukola ne baga nti era muyina okutuwa batusobera. Omukazi mulwadde akugambye mulwadde era mulwadde obulwadde bumuluma era obulwadde bwagala akawumbi kati gwe obumujjako nga akawumbi mwagala okukatoolako ng'ate akugambye nti ababeereddewo kitegeeza omulundi guno teyayitwa kati akawumbi mu buli ngeri alina okukafuna. Mulwadde myaka 7 ekibumba kimuluma yafuna is a poison towards the end tawulira kiva mu kisaka kati essaawa eno tulina okukuba enduulu ng'ate tuwabeeredde omulwadde ndowooza last year nga etandika sirwe yawo omwana w'omuto ennyumba
gwe yazimbira ennyumba omwana omuto n'agimukwasa atabadde mulwadde nga mulwadde naye nga esente yazitwala agenda kwejjanjaba kubanga ekintu kyatuuka ne kisajjuka ne kituuka nga kati kyetaaga kawumbi kitegeeza baalina we baazimbira ebyo byonna okutuuka we byatuuka baali basobola okukwata sente zo ne bagenda ne bamujjanjaba naye tubadde tetulina kiva mu kasaka ku mulundi guno tetukoze eki tebatunyeze kyova olaba akubaddeko caution singa afa mujja tulaba badde caution okitegeera so bwe bulwadde obuliko oluseke nga buliko ne caution nti singa avaawo you understand who is Jumba. Yes, yagaba naawe omwana w'ennyumba kati ate gwensaasiriddeko ndowooza yono eyakayingira mu territory yaabwe kuba ku bintu ebimu bye yasaba yagamba ekimuleese eno Katonda bajjajja bamuwe kasente kuba kalweka kali eno naye abamukyusiza nabo nganda baagala kajja walala Katonda yakakyuka akasente kanaalabika nga nabo balina we bakatunuulisa we baagala okajja kuba ekyamujjeeri nga teri ssente ne bamugamba eno gyeziri katale ne gye yazikima abaamukyusa ate nabo balina we batunudde kuba bagamba tubadde muntu wammwe naye mubadde we mubeeredde omuntu waabwe ebintu ebadde bitambula nga tuli ku gundi health services embi ng'okimanyi myaka 7 obadde n'obulwadde bwebutyo nga togamba muntu wo nti owaaye ngandi bubi tutereze ku bya health services kuba nange nniza okufunayo omuntu omulala akola ki alwala kutuuka ku kino kyendiko mutereze ku malwaliro n'otuuka to an extent nti bakwagaza kulinnya nnyonyi ove wano oyagala kawumbi otuuse n'okutunda ennyumba ye eya Arkwright awo onaona oba oyina akatego kwotaddewo nti ndi bubi ku luno temumpise sirina ssente ngenda natunda ennyumba yange kitegeeza we wanaayita oguno omwaka singa bino byonna bye tulimu biggwa obululu enduulu eddako sikyalina wensula ennyumba yange nagitunda okwejjanjaba Sakozi nze nja kusaba abantu abali eyo bonna abasinga nze ndowooza ebintu ebimu temwandibireese mu mawulire kubanga Sakozi ono ekyamuteesawo platform eno tutemaatema munaddala nze nkutemaatema oba tolina bitabo nkutemaatema nga bwendaba alimba nkutemaatema nga bwendaba n'onyigira eyo naye nga nkutemyetemye tobulaba nti temwandireese bintu bimu mu mawulire Sakozi kati kankubulire kusenga kulannama obutasiima bwasoose okwolesa Sakozi Katonda akuyambye akutadde ku nsi owezezza emyaka egiwera 7 oli mu myaka 7 akuyambye ozimbye oguze emmotoka eza buli bbeeyi ozivuze Katonda y'omu akuyambye ozimbye amaka mu Arkwright Katonda y'omu akubeezezza mu mbeera n'okuyira abasawo Abaganda n'otuuka n'okugamba nti watuuzaako abasawo Abaganda nga bawera 2,000 buli omu n'omugabira 2,200 za transport gattamu awo ze ssente mmeka 2,000 abantu 2,000 n'ogamba nti wabatuuza bagabira buli omu 2,200 kitegeeza nti Katonda ebyo byonna yakola ki yabikuwa ebisobola okubeezaawo mu bulamu omuntu wokera ku makya n'ogamba nti nze mawa nze nambemu oba David Komobaani waliwo omuntu golaba ng'akyali olusi mu mbeera etannakola ki etannatereera naye kulannama n'ofune essente n'ozimba ne mu Arkwright omwo n'otuuka okulwala ate n'ojja n'otandika okwolesa obuziina naye ng'ate mu kwolesa obuziina olina kirala ky'okweseemu kiriwa kyakwese kyegamba nti ekyo ky'okweseemu ffe tujja kutemaatema kubanga ky'okweseemu amazima amatuufu kyakwosaba ssente eri mwami Museveni kyokweka era biri bye wali okola simanyi n'okunganya abasawo Abaganda n'ogaba ssente n'owagira NRM wali ogiwagira ng'ogiwagira ku ki kitegeeza walaba nga yesobola okutambuza era tosobola kuŋŋamba nti mu myaka gyonna gy'omaze okubanga nti oli mu myaka nga 6 ku 7
tikati essaawa eno lwolaba nti mulonde Kyagulanyi obuza bate babuuze ate bwe Kyagulanyi wagendeddeyo ki jangu ate gwokola ebyo kakati akoze evidiyo nziraba ennaku zino zonna namusangako naawo ate nze ekibi kyennina abantu mbamanyi singa Kulannama yabeerangawo ku Nairo oli amanyiwo era alina n'omuyimbi gwe yatambula naye okitegedde alina n'omuyimbi gwe yakola ki mu buwalabu obuto obwo nga muwala atiba yajjakawo ku Nairo Theatre alina n'ekibiina yali ayagala kubeera mu muzannyi wa mizannyo n'okuyimba kakati nze saagala saagala abantu kati n'abulamu awo ebbanga n'abula yatwamuko n'oluyimba ku kivuloba kya station bagerawo nkola bya abantu bano nayingirako awo n'ayagala n'okuyimba n'ayagalako n'okuzannya emizannyo oyo singa Kulannama bwe yabulaabulamu emyaka nga 15 emeka nziramu okumulaba nga musawo Muganda nga musawo muki Muganda n'ayambibwa Katonda n'amuwa buli kintu kyonna omuntu kyandibadde nakyo ayagala ku nsi kubanga namuwulira ng'agamba nti emmotoka ze Mwami Museveni ze yamuwa emmotoka nga zeetaaga okukyusa yingini era n'azikyusa yingini yafunayo dda ku mmotoka nange emmotoka bazimuwa nga zifuuwa naye n'azikiriza n'azikyusa yingini era n'ateekamu yingini n'agamba Pulezidenti Museveni amukubira essimu n'amugamba nti muwala wange nabulidde oli mulwadde tyemu nnaye ndi mulwadde obulwadde bukola ki bundi bubi Mwami Museveni amugamba nti dokita kankubire dokita wano ajja akujjanjabe yali yakava ku ssimu bw'ati ti dokita n'amukubira dokita n'amugamba Pulezidenti ankubidde aŋŋambye tukutwale wa mu ddwaliro era ne bamutwala e Nakasero ne bamujjanjaba era kino ekimutaanudde waliwo nti Namyalo amugamba nti yafuna $7,000,000 waliwo olutalo lwabwe ne Namyalo nti Namyalo agamba senga alina bye yagamba ti senga Kulannama yajja wano n'asayininga $4,000,000 n'addako n'asayininga 3 olutalo na bino vidiyo z'olaba zikola gye ziva yagamba tafunanga ku ssente kwe kuvaako okwogera bino byonna eby'obulwadde waliwo ezo ssente ze bamuwayiriza ennaku ezo oba okitegedde era bw'abadde ajja akitemaatema nga yeegaana ssente ezigambibwa nti Namyalo yazifuna oba n'azirya n'atazituusa ku Kulannama ate Namyalo agenda agamba abantu nti Kulannama yafuna $7,000,000 ebyo byonna bye bivuddeko okujja nga annyonnyola ye bw'atafunanga ku ssente Pulezidenti Museveni yakoma kuntwala Nakasero ebyo ebyabasawo Abaganda simanyi nampa emmotoka byonna eyo gye biva bino byaleeta era bwe biva agambe nti kati mpagira Kyagulanyi naye bulijjo gundi oyo Kulannama bulijjo olinda kyokulaba nti ensi eno yeetaaga okukyukakyuka olinda bamale gw'oli mu kubanja essente zo naye ate abiyisa mu kumusaasira ekyobulwadde ate nga n'ekyobulwadde bw'okitunuulira nti senga Kulannama kyenga kyegambye nti bw'oba ozimbye ofunye ssente ozadde abaana bakuze oyingidde 7 ozimbye Mwakurati okyayagaza ki ensi olina kusaba busabi nti Katonda kanyambe nina wentuula basobola okunzijanjaba nina abaana bange bakuze ennyumba ogitunde kati olerawo ekyennyumba bagee maama totunda nnyumba yo tasobola kutunda nnyumba takulimba wana ali mu lusaago ali mu kugamba bino byonna ebyokwagira Kyagulanyi si byaliko oba tumufunira omuguzi agigula agende mu ddwaliro Dankani agambye agenda mukubira essimu naye si byakola ki tatunda alimba si byaliko tatunda olutalo lwavuddeeyo ng'alaga nti tafunanga ssente Namyalo yazimulyako kakati tebanzijanjaba nakoma kufuna ssente bweziti gwe bawa ne $3,000,000 ti Museveni yamusindikira $3,000,000 zakuleka waka agende e Buyindi bamujjanjabe ku Jjuuki
muwagizi we bamugambye mulwadde. Era yagamba ndi sente President Museveni ze yampa yaŋŋamba zireka awaka abaana nabo ze banaalyako ogende e Buyindi bakujjanjabe. N'agamba yasookera Nakasero. Era n'agamba ne dokita yali agenda okuntwala kwegamba ebintu by'omukyalo oyo bwe mbadde mu bifolowinga byakugattagatta simanyi obadde bikomo yabifolowinze naye nze mbadde nfolowinga emboozi eyo. Emboozi yavudde eno kwa Jati Namyalo alina bye yagamba nti senga Kulanama namuwa $4,000,000 senga Kulanama namuwa $700,000. Sakozi kibi nnyo ekya Kulanama okubanga mulwadde. Manyi nze n'ekintu kisigenda gamba nti si mulwadde. Manyi omuntu bw'ogamba nti si mulwadde ekya naafa biba biralamu. Buli muntu agayi omuntu ono. Naye mbeeremu oba endala omukyalo nti kyakuyiga nti si buli bwe tugaa nti gavumenti ya President Museveni tekoze mbu tuba tetujagala. Naye kino ne oba oyagala nnyo ekintu bwe kiba kisobezza ogamba nti wano wannayo tuli mu buzibu. Naye buli omuntu wana mwesuleyo gwa naggamba kiba kitegeeza nti kigenda kujja ewuwo. Ntegeera. Mu mbeera eno gye tulimu mukyala Kulanama gyali mu ssaawa zino agiretedde mu budde bubi. Era obulwadde buno bunkoze bubi okuba bumye mu budde buno obwa campaign n'obudde bwa gavumenti okuba nga alina beewaayo. Kiyinza otuleetera abamu okugamba nti ye alabye nga afikkidde. Kuba nalabako oba yali Kololo nga ndaba ayingidde mu tenti ya VIP awo atudde. Era n'avaayo n'akyewaaniramu nnyo n'aganza situla eri mu bakaceere. Nze ntuula eno wa mu ba VIP. Okitegeera. Kati mu kyo ekyo kitegeeza nti bw'olaba otudde mu tenti ya Nakolamu nga tebakwadde ssente manya nti abantu bano baba bakoowa. Ekyokubiri omukyalo ono omanyi nze Faruku waliwo ebintu betwogera wano n'oyanga enkya bigenda kudda. Se waliwo olunaku yali abalaata n'aganza buli mwana azaalibwa alina okuba n'ennyumba. Kyono alina ennyumba ye. N'agamba n'oli addako alina eyiye. Kitegeera. Era nze kino na kino kuba ennyumba nkasa talina emu yokka eyiye 7. Kuba omuntu watuukira sse buli mwana okuba nga amuwa ennyumba ate ng'ennyumba eyimiridde kintu kiba ky'amaanyi. Omukyalo oyo y'omu ku bakyala abadde babeera mu kamera nga bagaba ng'ayokya. Bwe mba seerabidde era ne gwe yagulira Kawundo. Mama Fina bwe yagulira omuntu emmotoka naye n'agula eno. Kwegamba ye competition ye badde nnyo wakati we ne Mama Fina. Naye n'atamanyi nti ono omukyala mupambanyi. Tetwabeerako emitiana nga boda zonna ezituvuga mu stage z'emitiana za Mama Fina. Nga buli stage gy'otuukako ate nga amuvuma okufa obufi. Amuvuma okufa obufi buli bwabaka akazinda kyalina otugamba. Omanyi Faruku waliwo omuntu omanyi Faruku kino nkigamba nnyo abantu nti bw'olaba omuntu ng'akusingako ekituufu tomuwolana naye mubuuze butya bwe nkoze eki. Nze Faruku ndiwo emitiana omanyi Mafino yabeera mitiana bayita obuswa bulongo. Naye waliwo stage okuva ebuswa bulongo mpaka mu Ttamu waliwo stage 30 nga 3. Naye nga Mama Fina buli stage aginako picha eziwere 10 nga zonna ziripoting mu myaka egyo. Kitegeera. Kati mukyala Kulanama ono bwe yajja mu business ye y'obusawo Buganda omanyi kati yafuuka business ate ye najja nga zalina gwazze okulwanyisa Mama Fina. Ye munzija ye mu kifo ky'okujja era bino bibiri nnyo ne mu bapasita kati nabiraba mu basawo Baganda nti Mama Fina Kulanama bwe yajja ate yazze kulwanyisa Mama Fina. Kati nti bwe yajja yabuuza oli ye president w'abasawo Baganda naye n'akyetuuma. Era ne sente ne ziyiika. Ne yeetuuma ate jjukira bwe yeetuuma gavumenti bye yagala ebyo nti bano b'ekibuli bano ba Kampala mukadde. Owulira kye baali baagala okutondawo naye ng'amaanyi ga Kulanama matono. Kuba tukkiriza tugaane Kulanama tanatuuka wadde mu kkoota ya Mama Fina byonna ne bwe bassa mu gavumenti ompulira ne bwe bassa mu gavumenti ne bwe kuba mu kuyamba abantu ne bwe ziba ssente tanamutuuka mu ki ontegeera owa Kibuyaga so ow'empewo
ontegeera era kyenva olaba nti kulwannamu ono bw'abadde akola ebintu bye asookedde mu kujja mu kuleeta bayimbi abayingize mu busawo Buganda ye empewo ze zasima bayimbi bassa mu busawo ki Buganda ontegeera kati alina ekintu ky'abadde ajja azimba nga yamanyi kyakabi yazze azimba ng'azimbira ku Mama Fina nti kankole kino Mama Fina akole ki bwe yafunayo essimu emu yamutwala mu State House yamutwala ne bamuwayo ku ssente n'emmotoka enkadde n'agamba kati Mama Fina mulindi gudde ekigo n'atamanya nti ate oli alina essimu gyakubira pulezidenti ono gyatakola ki manyi waliwo kebeerekerezaayo nti gwe tukuwadde gundi zonna naye waliyo akasembayo ontegeera kati saawa zino yandibadde akuba omulanga oluusi akubira ne ku Mama Fina nagamba ffe ng'abasawo Abaganda ekibiina kyaffe ekitugatta katunoonyeze ssente kulannama agenda akole ki naye ye bwe yajja ekya Mama Fina n'akivumira nnyo n'akola akabiina ke kyokka akabiina ke ye mugagga banne balina okuddukira kati bano Swaba Kasumba basuddewo eddiini ne bagenda baddukire ewuwe saawa zino gibawunyidde bw'olaba akuyise talina kyakulya teggwa omugenyi akuyise agamba nti munnaye tonye ku mazzi ng'omuga nti sinnalya enjala ennuma ontegeera kati Mama Fina kulannama okuyita bano bonna Swaba Kasumba okuyita oli omusajja yayimba muzimu gwa Nankya otegeera abadde yakola mawulire gavumenti egambe nti omusawo ono nno w'amaanyi ontegeera olaba n'amaddiini abakyusa omusawo tumusobola saawa zino kiki kyetugamba nti Katonda omulaba Faluuku Katonda ayinza okuba alwawo okukola naye lwakoze akolera ddala so anze kulannama nandigambye ddukirako ewa Mama Fina akutaase musobole okuba nga ensonga mulungula ziggwewo ekyobulwadde tugenda musaasira nnyo obulwadde bumuluma naye anoonye ne option ey'okumeka ey'okubiri nti gavumenti oba temuyambye nga n'ennyumba tetambudde kuba naye bamuwadde ebbanga ttono ennyumba y'abaana agireke bwana onatera alagawa kati so kati mu mbeera eyo gye tulimu alina okunoonya option ey'okumeka ey'okubiri eya gavumenti n'ennyumba sooka ogipozinge we bya gavumenti tuyinza okukulaba nti ovudde mu kulonda omutegedde gwe tuliko senga kulannama mumanyi babiranga bonna sigenda ne kunairo yajjayo naliwo namulanga ku Nairo wakulannama sigendangayo nze naye kulannama ebyokunairo nga munyonyi abadde abyogere tugenda kubiddamu nnyo naye kulannama nange yabula akaseera kati nnyo ngenda okuddamu okumulaba ng'akomyewo wano emyaka ndowooza nga 18 nga musawo Muganda era we yajjira waliwo omusawo akulira aba abo ng'agamba yakulira n'ab'ekinnansi nga bigatta bibiri omusajja waliwo bamuyita Major David weemukono eyo yalayira ne abo awo wansi awo ne babeera okusikangana omuguu awo oli ndowooza engeri yali omusirikale n'asukka n'abivaamu kulannama n'agamba kati yakulira abasawo ab'ekinnansi n'abeera ng'asikanye omugwa ne Mama Fina ndowooza yalwawo nnyo okola reply naye ebyo byonna emabegako awo pulezidenti yali Kololoba Museveni baseerabidde nga abasawo ab'ekinnansi bazze okumulaba kulannama n'atafuna chance eyo era waliwo nnyo okusika omugwa kw'amaanyi nga tayogedde senga kulannama wavaayo n'akola vidiyo yo yajjaawo n'agamba tereza kamera gwe people power n'akuba akayimba n'alaga nti akyuse awagira Mwami Kyagulanyi awo n'addamu n'akola vidiyo zaali nnyingi awo naye kuseera kulannama yajjawo n'afuna ssente nga lunaku katonyi okudako emabega wafuna ssente n'awasa omukulu ali Gaweesa omanye amaka omanye omukolo we gwali kati senga kulannama ye yawasa ali Gaweesa ono naye yali musawo Muganda yali munywanyi gwa Jemba Nyonze kuba Jemba yamundaga kati ebyo nabyo bibaawo senga bamulemesa okulaba pulezidenti Kololo oba ali Kololo awo najja n'akola vidiyo ng'alaga nti akyuse tewagira Mwami Kyagulanyi ebbanga lyo n'adda gy'akolanga vidiyo w'otunuulira Sakozi vidiyo ze nalabye omukulu ali Gajumba ze yadde ayogera salabyeko ng'alaga empapula z'eddwaliro nze saazirabye kaakati n'ekirala nze siwakanya bulwadde bwe nga bwebwawo sibukkiriza era fe omugenzi addamu mulwana omugenzi addamu mulwana bamujja akagundi kannyini kagamba ako okumukebera ekibumba okumuggyako akabubi bakamuggyirako Kenya
bamukeberera Kenya era bwe mbasirabidde ssente ezo ndo zasasulwa Ajaluna ne in fact n'omugenzi Segirinya naye sikakasanzi zawera yadde miliyoni 15 tezawera kakati sakoze obulwadde bano ensobi gye bakozeemu eri emu yokka kwe kujja okupresentinga obulwadde ne babuwa ne price ne bata ate ebbaluwa za ddwaliro kubanga fe omugenzi Adamu Mulwana waliwo MP so bamuyita ne acid bamuyita ow'ejjinja bamuyitaani mafuta ani bamuyita Panado Mugema omanyi omugenzi Adamu Mulwana speaker yali mu FDC kati ezimu ennyimba ezamukole kapiro lwa Adamu Mulwana kati yamuweereza miliyoni 10 speaker n'alagira bamutwale mu ddwaliro bakole ki bamujjanjabi naye ssente ezo mu kujja olwo nga tuli eri Kenya bakebera akabubi ako basindika ebbaluwa okuva mu ddwaliro wano n'ensambi yonna gye yamutwala n'essekenya gye yamutwala zo ne bazissaako ne bazisindikira speaker ne toto ya ssente kyesaamanya naye nga basindika ebbaluwa ezaava wano mu military n'ezaava ensambya n'essekenya alina omusawo gye yamutwala ng'avudde mu kkomero omugenzi Adamu Mulwana naye gattawo mu ne babisindikira speaker nga twagala omugenzi Mulwana ajjanjabibwe n'asindika miliyoni 10 okategedde bulungi kakitegeeza wabanga speaker yasindika miliyoni 10 ku mpapula ez'ensambya n'eze Kenya Adamu Mulwana gye yali kitegeeza yalaba ngo kuba tayinza kubanga bali bamusa miliyoni 10 n'asindika miliyoni 10 eyo tekisoboka kitegedde bulungi kakati era eri wakati w'abano era kyensaba kya mukisa mulungi nti omusawo ali Gajumbe program agiraba nnyo addemu yeetegereze buto bwe baakoze ensobi batulage empapula z'omusawo kubanga era nze omugezi Adamu Mulwana namubeerako nnyo Kenya omusawo yamugamba ekinene ennyo asigazzaayo singa tagenda bweru eri kumunonamu butu obwo mu kibumba agenda kuwangaala wakati w'omwaka ku myezi tajja kusukka mwaka kakati ekibumba kyono kiri myaka 7 ekitasoboka tikisoboka okusinziira engeri n'abaana omugezi Adamu Mulwana ku bulwadde kuba naye baali bamuwa butwa ku kibumba kyo musenge gye tunnyonnyolamu takisoboka obutwa buno kubeera mu kibumba myaka 7 according ku musawo gwe nabeeranga naye oliwo Kenya yatunnyonnyola bonna busigala butwa aluma mpola okay kakati mu mbeera eno gye tulimu senga kulama asooka kize ekintu kiri kimu tife okujjaano okugamba kitwetaaga okukyusa obukulembeze tetutegeeza nti basenga kulanaba bokka abalina opportunities okutuuka President Museveni be babafunamu bokka tutegeeza ne munnansi atasobola agenda wasenga kulanaba kumugulya mmotoka abe nga asobola okugula Panado mu ddwaliro kye batutegeeza kati ye yayogedde nti yayogedde timpagira Mwami Kyagulanyi kubanga Mwami Kyagulanyi lyafuuka ssasi kujjayo ssente mu gavumenti okategedde bulungi ate okumanya abantu abo bazibu amala okufuna essasi ate yo okubanga okuddiza ku bannansi akwata vidiyo ezo amaze okukozesa ekikompola kiri n'akola vidiyo nga yeewaana mulinde gavumenti yammwe eri gye mulifuga okubanga asiima bannansi nti kale wennasaako ekikompola nenkuwa mu nkambi nenfunayo akasente kankoleyo ku charity akola vidiyo naga mulinde gavumenti yammwe weerijja namwe mulikola ki naye ng'amaze okukozesa Mwami Kyagulanyi oba ogamba nti kale nafunyeyo ssente kampe ku bafuutu soja ssente nziise ebbali eno mu nkukutu abeera mu kwewala kakati essaawa sakozi kye twetaaga ffenna twetaaga obwenkanya mu nsi Uganda mwe tuwangaalira nga sakozi osobola okuweerera omwana ku kapasite eyo nga tolinza okusaba Dankani akuwe kubanga waliwo abantu nga tasobola kutuukirira Dankani naye nga w'obeera mu ggwanga tugaa nti kati tugenze ekiruddu eddagala weeri munnansi ajja kulaga endagamuntu ye asobola okufuna eddagala ku bbeeyi eyeewansi eriba nga si lya bwereere tetwategeeza naye essaawa yalyo senga kulannama essasi lye gye yalikubye ligenda kubamu ebitege kubanga wakamala okulaga kukola vidiyo ngoga nti wagira Mwami Kyagulanyi balonde people power
kakati ate okyusiza akatambi ate osaba eno ssente kyandibadde beta nnyo ng'ewasaze eddiiro kati saba mwami Kyagulanyi kyokka ate era ye wazijja kubanga tafuna bajeti ya Uganda tagirinaako kyokka ne bano abantu abandi nabo obadde tobaliiko kubanga senga Kulanama bwe yagula emmotoka yagiwa oyo munnamawulire yali amuyamba so nga tayamba bantu bonna kati ssaawa ya leero sooka oleete empapula oziraga abantu nti eddwaliro gye babadde bajjanjabira mukazi wange emyaka 7 lyerino era obulwadde bumulumye tusipendize ssente bweziti sakoze omanyi bagamba omulimu bamuleekera paka mu kisenge n'omugamba nti awuuswa nti weebake kati Senga Kulanama nze nkusaasidde nnyo ku kibumba naye tugaba solution ano mubozi mukati totunda nnyumba kubanga okusinziira ku bulamu Katonda bwakuwadde ennyumba girekera abaana totunda nnyumba bwekibanga ekyumba kituufu kyekikuluma nonafuna bakurunamu butwa mu kibumba ennyumba togitunda girekera abaana babeere emirembe naye nga kibinnyo tusaba Katonda amuyambe abeere nga ekibumba ekyo kitereera so naye ekibumba akigimu omuzannyo ensi bwetyo bwetambula mu bufu bwe bumu webale kukkiririza mu Uganda wakkiririza mu Uganda nti tusobola okufuuka eggwanga eririmu abantu abakulaakulana abatudde mu mirembe abakkiriziganya newankubadde nga tulina amadiini ag'enjawulo amawanga ag'enjawulo watukkiririzaamu n'ogenda n'olwanirira eggwanga lino era ebibala tubyebaliza Katonda era byetulabako olwaleero weebale nnyo weebalire ddala okufaayo n'okutusomesa okuva mu bwavu kubanga otukkiririzaamu nti buli Uganda asobola okugolokoka n'afuuka ensonga n'ava mu bwavu ne mu kiswalo netwekulaakulanya ng'eggwanga era kati tugenda mu middle income status olw'okufubako bwe tukulaba ku TV ne ku radio ng'otusomesa tuve mu bwavu tukole ssente tumanyi nti tulina pulezidenti atukkiririzaamu weebale kutuggyako kiswalo mu mawanga gyonna gye tuba tetutambulira ebiswalo ebyedda nze Idi Amin yatta taata wange yafa mu mikono gya Idi Amin sigenda kukyerabira naye olw'okufubako mbadde mu Kampala emyaka gino gyonna ku 40 sirabanga ku mundu zitokota nakugwa wansi n'abantu kutokomoka weebale kutuggyako ntiisa okusobola okubanga tukyasobola okwebaka otulo oze omufere nga ayambadde essuuti gwe bayita mufere suuti ye mufere mu ssuuti aganyala kuwulirayo tulina ekizibu bano tebayawukana basenga Kulanama just buli omu akubira mu tteeke ye sikulimba tebayawukanira ddala omu babadde bayimiridde awo ono Ssenyonga yabadde ayina embiranye olutalo lutabangawo kakuuse ne Bujingo ng'eraga nti obufere oli bwaliko tabulabanga ye yennyini bino si byange ye yennyini abadde ake omuzindalo mu kyaki ye n'agamba mwami Bujingo obufere bwaliko Ssenyonga tabulabanga nga ne Bujingo mufere suuti nga ne Bujingo agamba nti ate oli mufere suuti nnyo omufere w'omusuuti kakati badde bayimiridde wamu nga kuliko nga kuliko abuliddwa okuzimba Pentagon naye yajjukidde kufa okwaliwo mu Amini nga waliwo naye abadde ku lusegere eyakafiirwa omukadde w'ekkanisa nga bamukubye masasi ku mulembe guno ye atagamba talabanko masasi munne nga ate amasasi ebiwundu byali biyitirivu nga ne sate bunyo omusaayi adda muli ku lusegere naye nga ye agamba tagawulirangako okiwulira munne bakamukuba amasasi n'omukadde w'ekkanisa ow'esseefu si dereva n'afa
ono agamba tagawulirangako mu Kampala nabino ebaddewo amasasi gonna agabadde e Kampala okwekalakasa okugala CBS ye tabirabangako n'abantu talabangako na muntu afa ye pastor gwe tuyina talabangako na muntu akola ki afa nekyali Bugerete yakirabako agambye emyaka 4 gye mmaze e Kampala siwulirangako sasi wadde okulaba omuntu afa wena alinanire ddala Kavule ekitebe kya people power kyalinaanye awo netuyagase watuuka netankombera embibi muki mu Kampala abasajja bano abafere suuti njagala batunuulire bonna nga beekuŋŋaanyiza okubeera mu maaso ga Museveni oyinza okugamba nti Kyagulanyi avuganya Yesu oyinza okugamba Museveni ye Yesu amazima gennyini bwe bamufudde bapasita gwe njagala obalabe bonna abakuŋŋaanya abantu tunuulira Makabayi tunuulira Kayanja tunuulira Ssenyonga tunuulira Kakande tunuulira bonna batunuulire bonna batunuulire abakuŋŋaanya abantu babadde balinga bagaa nti sebo fe tuli bagoberezi gwe Yesu era kakati ono Sitanika yaze okuvuganya gwe Yesu ng'oyinza okugamba mu Ansenyangu nti Kyagulanyi nti mwami Museveni ng'oyinza kati Kyagulanyi yaze kugyawo Yesu okiwulira abantu bano ngenda kubuulira bayamba batya gavumenti okubeerawo kino njagala okitegeera okuva na leero bano abasajja abakola kyaki bizinensi be bamu kubasinga okwatirira gavumenti okubeerawo lwaki sakozi omala okusoma n'otikira diguliyo n'obeera nga tofunye mulimu naye nga gavumenti etaddewo mbeera butya bweteekateekera abaana basome kufuna mirimu kakati bw'ogende wabasenga kulannama agamba osamira bubi bw'ogamba nti nze sijja kgenda mu byabuwangwa bya lubaale munnange ffe waffe twakola n'eddiini naye kandokake kangende wa Ssenyonga akugamba osaba bubi kyova tofuna mulimu bw'oyagala okusonga kulaga nti gavumenti etuteekateekera ng'omwana asomye nga bagamba nti bukulembeze bwa Katonda oyo muleke Katonda yamulonze bayamba okuyamba millions and millions of people of Uganda okubeera nga bali awo kati bakwatirira abantu ekitundutundu abavubuka abasomye ne batafuna mirimu ne babakwatirira era obutafuna ne babafera n'obusente bwe bandikoze okwekulaakulanya ne bababbako bwe bagamba leeta ekimu eky'ekkumi leeta ekiweebwayo gula akadomola k'amazzi omutwalo twala omuti gwa mitwalo 10 kirowe omukyere gigule emitwalo 5 nga bo bagaggawala naye nga bafeera bufezi bantu osanga abasajja bano bonna betwogerako abo bonna mu kakundi kabwe mwambulera yaabwe ng'ayina omwoyo gwa Katonda batini nnyo ng'abasinga obungi bajja na kibuyaga basoma ebigambo n'olabira ddala n'ogamba omusajja ono asaanidde n'ogamba oba asaanidde kubanga kye basooka okukola balina okubeera n'ettabbiri okiwulira oyo webwayise wali ku bbiri ku kitebe kya NUP kyakiddaka okiwulira kakati wotunuulira abasajja bano kati olwaleero wabaddewo embeera eyanjaga omunyago gwandigenda beekuŋŋaanyiza lumu basooka bajjawo ebibaawukanya balwanirire omunyago gwabwe era nga buli omu atunyonyera munne nti mufere muzibu talina mwadde obwa Katonda okiwulira olwaleero babadde bayimiridde katuuti nga munne yakabona amasasi nga ye agamba tabulirangako sasi Kampala naga byakaago siwulyanko wadde sasi Kampala wadde omuntu afudde sasi naye gwe bakuba essasi ne munywanyi we n'agenda mukadde wa kanisa SFC dereva nga muntu era okisera mutunuulira ati kakati abantu abasinze okusiba Uganda mu mbeera embi be bano abasajja bano basenga kulannama bajumba be bano bafere suuti bano kubanga abantu bo kye bakoze abantu senga akugwamu sakozi ng'olina ssente ye baabanga yakutte mu mukazi bamaliza abatunisiza poloti emisango tugiwulira no ku poliisi batunda poloti yange bakola ki bajingu babano bakayana babba ttaka lyange ekiwulira bamulwana bafudde bakiisa ensingo ng'amataka gaabo abasajja baagatwala bano be basinze okusibako Mwami Museveni naye ate sina luseke Mwami Museveni kimanyi nti bakwatirira ekitundu kinene okukibuzaabuza kakati naye yabalekera okubba naye kimanyi babba
Kyova yabaga nti muzibire tusabe Katonda ye mwa Museveni wabeera wakanula kwa nuziriso laga kubanga amanyi ashuulira. Nze ekyo kinasinza okwewuunya ku mukulu Ssennyonga oba Pastor Ssennyonga kyabadde ebigambo bye yakozesezza mu kusooka ng'ayogera nti otuyambye nnyo okugenda mu middle kati ngenda kusooka mujjukizeyo scenarios bbiri nga buli scenario gye mujjukiza erimu gundi budooti busatu ye media house yokka mu Uganda URA gye yakaggala emirundi egiwera 3 ng'eremedde osasula emisolo eya Ssennyonga bibadde ne mawulire bijja ye media house yokka mu Uganda URA gye zeggala ng'eremedde osasula emisolo ali mu kwebaza President Museveni nti abayambye okukola ki nga n'esasula emisolo zibadde zimubula ekyo kimu kyakubiri ye media house yokka abaana gye babadde bajja ba reporting era ne bijja ne mawulire era yebadde weerwako example ng'abaana bamala omwaka mulamba nga tebasasuddwa yagamba tugenda mu middle emisolo gimubula n'esasula abaana zibabula ebyo ebigambo yabyogedde aliwa maaso ga Museveni ye media house wano e Uganda ebadde media house ye eyo Top TV Top Radio FMJ nga tezisasula abakozi era nga bajja bayomba era bebadde bagendanga mu kooti agidirira wentinda awongokirira ng'ekidde ekisaasi yagidirira naye atopinga yoyo nga tasasula abakozi abana bajja ne baloopa ne banoonya ba bloggers bane mwogereeko ng'omwana amaze emyaka 7 myaka 10 nga tafunanga musaala naye yagamba mbuki nti president abayambye okugenda muki middle status income era akimwebaliza bade bamusibanga tasasula misolo abaana bajja bakomplainga tabasasula musaala naye yalaba ekyo kiri okay nedda eyo yewo obubizi era still Yo yawunyiriza ekyalo kyonna embizi era y'omu ku bapasita nze nabalabye nga bali awo bonabona nga batutte ye yali agambye okuyambako jinguwa banunule wano naye nga naye alina portion gy'ayagalako ye pasita y'omu eyagambye talabangako ku gundi alina liidikka simanyi kikyagikozesa patro ne poliisi ku mulyango musoko ve ku mulyango alina patro emukulembera simanyi kyeraliikirira wabula talabangako biki bigwa oyo gwolaba ne woba ogenze kumuggyako interview bakukeberanga bbye oyo musajja wa Katonda kuba nali ngenzeko yampita ku press conference eziwera emirundi emeka ena bakeberanga bbye sebo n'okusembera obusembera tosembera beerere buulize eyo okutya kwaliko ku nsi eno ebyo naye abyogeredde mu maaso gaani gwe kasita omuntu ajjanga mu maaso ga president oba ye president yini n'avaayo n'ayogera ebigambo bino oba omuntu oyo najja n'ayogera taata wange yafa ndi mutabani wa mulwanyi jjajja wange yali mulwanyi mu lutalo gundi yatta jjajja wange oyo omanya kati bategedde akatiba mwe babbira ono bategedde akatiba mwe bamubbira kyogamba myaka 4 gwe mulundi ogusoose Ssennyonga okusinkana president lwaki ujja tamugamba ebyataata we lwaki yabimugambidde wano ku luno kuba yalabye waliwo akatiba abakakozesezza nze ndi mutabani wa gundi yali mulwanyi yafa gundi taata wange bamutta mu lutalo lwa gundi ne gundi waba bategedde ono afa nnyo ku balwanyi n'abantu abattibwa mu ngeri eyo kati pasita akatiba yakategedde leeti naga kati endiga musoke mudde ku bbali nsooke nnoonye ez'omugenzi zisoke zijje kati bwe buzibu awo bwe tuli Sakozi tuli kawempe kakati ekyabaddewo statement zenze nziwuliriza nnyo ayi buli muntu wawulira ekintu obaako naawe bw'okiwulira naye nze bwe mbatunulira abo ababiri tebanoonya ssente babadde banyweza mulimu babadde banyweza mulimu nkolagana wakati wa gavumenti n'ekkanisa yaabwe nabo kuba abo batunulira balina ssente bagagga era
ebintu byayinza ogenda abasaba mu gavumenti ndowooza gibanga misolo kino kiganyo yitawo mukindeetere naye ekyokusabayo ssente kiyinza okuba nga teyabadde point naye nga point ze ku lwange yabadde kunyweza ki mulimu n'enkolagana eri gavumenti era okumulaga nti balinamo kyovulamu abaddemu ebigambo ebisuusuuta ebigamba nti nze emyaka 4 sirabanga ku lutalo sirabanga ku masasi ate awo nabo nze nga bwe nfuna ebintu abantu abo abafunyemu ku ssente munnange bwemusanga atambula awo ayinza okubuuza nti awo mpaka lasiti abali awo bafaana awo batundawo emmere kakati olutalo ye lwalowooza n'abantu okufa lwe luli okitegedde emundu ebikompola helikopita nezija nezikuba nezisaanyawo nze ku ntegeera eyange yamanyiza emundu okitegedde kali balaba ngaolibadanga nebamukubye essasi awo atambula egambo ekyo kya bulijjo ayagamba ndowooza abadde muyaayi bebabeera muyaayi oba muyaayi oyo abadde ajakula simu jukira atambulira mu motoka jukira sikusaaga kiri ekigamba nti Bujugo yali muyaayi mwe mumanyi kye mujjamu kakati bo balaba nti essasi wali tebakitwalanga na kikulu nga bwe nkugambye nti wabasanga ali emmere wali asobola okubuuza kiriniki awo bajjanjabirawo abantu bawona baatuuka mu mbeera eyo erowooza nti ensi yatereera oba kitegedde nti ensi yakola ki yatereera kyekizibu kye balina kakati ye bw'aba alowooza ku masasi alowooza gali agagenda omukuba bajje basaanyewo efaamu ze ekyaki zisaanyewo era bw'alaba Dankani wali ng'abadde asaana awulira essasi livuga bakubyawo omuyaayi kirabika abadde muyaayi ensi baagyerabira kitegedde abo bali mu kiti ekyerabira ki ensi era tebamanyi ti abantu babonaabona era bo balowooza nti okulaba nti wano Uganda tewali mirembe olutalo luli lwe lulina okumala okujja olwabwa olwa Gaddafi olwa Gaddafi baatuuka mu nsi gye bali abo gye bagamba nti Uganda yatereera. Omanyi abantu abo lwaki nze sakozi mbakubuya bwe ntyo kyolaba abasajja abo sakozi olese emmotoka yo wano ng'ovuga naye obadde owulira ebinnya ye bw'aba atambulira mu mmotoka eno netewulira binnya agajano gayi ku Salama Road we bagamba batakoze nezinga nayiseewo jjo emmotoka nga nalabye oluguudo sawulidde ku binnya abo bangi era yembeera mwe balowooleza naye nga nfu nnyo eri eggwanga lino okitegedde era saagala nambe mwalowooza embulu tamanyi mbw amasasi gakuba abantu naye yamanyi nti gano amasasi gano gakuba nsiri abo bayaayi badde banyakula busimu yalowooza nti olutalo era lwe yeebaza Museveni n'obutabulya mundu alowooza ziri zizisa busolo ye ndowooza bw'alimala okulaba ng'ensi ekyuse efaananye Sudan oba efaananye wa lwayitegera nti bulijjo abantu bye boogera bye bivaako bino kati yatereera obulamu bwe ali awo talowooza na kulowooza nti waliyo abantu abafa talowooza na kulowooza nti waliyo enguudo ezikolwa obubi naye nze nja kubasaba abali mu mbeera eyo okulowooza kwammwe kusukkeko awo muleme kulowooza nti omuntu bw'oba oli bulungi abantu bonna bali bubi bali bulungi era bwe kugamba bw'oba tolaba mundu eri simanyi zisa busolo gwe gy'oyagala eyatta taatawo nti teri ndala abantu bafa abantu babakuba ebiso babataga maamini omanyi abantu abalaba emundu eyo era basanga bangi naye teriyo mundu esinga kubanga abantu kuba baavu omuntu abeera omwavu n'atandika n'okweku ate era obwavu buleeta emundu eyo ono gy'atakola ki
ono gyatalaba oba buleetwa embeera eyo ono gyatalaba kati tiye embeera abantu gye balimu ejja kusiikuuka ereete n'ekyo ye kyalaba ng'ekitali ki so mwetereza abali obulungi. Bano abasajja nga Mabwa gambye tebanoonya ssente wa Museveni bakagaati banoonya bakuumi batya ssente zaabwe. Faluko abasajja bakola okuva ku Mmande mpaka ku Mmande saa 7 zibasanga mu kyaki nga batudde ate era basolooza tebalina lwe bawummula olwogera mu katale ku makya n'ogana naye ng'akeera mu kyaki ng'endiga asooka azikola ki. Kati Museveni abawadde nnyo eddembe lingi nnyo era kwe kusolooza kwe bakola ki nti ne paasita ne wabba ettaka ly'omwana kati nga bwalaba yatwala yajjingiwo abakuuma ettaka ly'omubbi b'abasirikale okitegeera ate era bw'omala n'oyogerako nga dayasi nga bakutwala ekibuye nga bakusiba. Ontegeera kati mu nsonga eyo yonna bano bakuuma mulimu gwe balimu kyenvala nti ebigambo byebawogera basuutiriza ate era batendereza Pulezidenti Museveni lwa nsonga nti Faluku teri muntu mwangu wakubuzaabuza nga mwavu. Omuntu omwavu mwangu wakubuzaabuza nti buli bwatuula alowooza wewali ekiddako era tebakulimba bagagga batono nnyo b'osanga mu lunch hour. Kati bo beebaza Museveni okulumya bannayuganda obwavu ne bagende yes bone bafuna bagenda mu kanisa zaabwe kibamwebaziza kukasa eri mugaga abera mu lancha akole kinga container ze ziri kubeera akole kinga batikkula era bw'ojja osanga mu lunch hour beebo obudde bwabwe okumulakangende mu lunch hour batono naye mama Nakirijjo w'omu owino akeera mu lunch hour zigenda obeera ssaawa 5 nga mu lunch hour atambuza nabigera tuuka mu lunch hour 15 zalina tenazo mu kibbo agenda okebera mu kibbo ate mwatege 15 nga mulimu emitwalo nga milioni nga 2 kajuke ate nakuzina mapasa bakyosezaamu luli baali batuwa ku kibbo kiringa lugali naye kati bakola kisero bw'otuuka okazinga n'okafumira mu fomisi ne kaguwaayo merchant byonna buli kimu ky'omanyi weekiri ne zino kaadi ze bateekamu n'osazaamu ne zigenda ewaabwe baziina bwe ky'omanya buli kakutu akatwala ssente bakayina lwaki tebeebaza Museveni kati tosobola bikola wa Kagame ontegeera tosobola bikola mu nsi ndala etali Uganda eno w'otuula n'owuddiisa abantu mpaka bw'obakenenula n'obakenenulya ddala kati abantu kankubula ekintu kimu Faluku abantu b'otagenda sanga bavudde mu Museveni babano wammanga togenda sanga balokole nga bavudde mu Museveni togenda sanga basamize bakifere nga bavudde mu Museveni ababeererawo abayirawo nnyo omubiri nti mu mbeera yonna gye tunyumyamu ssaawa zino bw'ogenda n'ogamba Pulezidenti Museveni okoze bulungi ng'ate muno bwemuwagira omuntu y'omu akabazi mutwala mu ddwaliro n'ogenda n'ogamba Pulezidenti Museveni ku myaka anasira abantu ku masasi nga nkyaneggula abantu bakuba amasasi ne bakuba ne jjojjozi wano waliwo owa Nuupu gwe bakubya muta dokitaani bamukubye essasi ku mutwe Dokita Amozi tulabye amasasi kyoleka ag'obugerere gaali mati zaali nkonyogo oba teyali wana gaali tegannaba kuwera munywanyi we gwe yabadde naye ku kido yagafuna omukulu ani ono ow'ebyenguudo mukulu Katumba Wamala yagafuna n'omwana we gaali mati muna amasasi gyetaaga kuba nti olina amasasi kyalo oba bajjeyo bataliya namba ey'amagye kuba amasasi ontegeera katukiriza tugaane bano abakulu bali mu kukuuma ssente zaabwe bali mu kukuuma mirimu gyabwe Museveni butagiringiriza kitegeera bali mu kukola ebyo ebiyinza okukuumira Pulezidenti Museveni mu buyinza lwansonga akumidde abantu mu bwavu ne bakeera ku makya okugenda okunoonya ekiddako mu kyaki zaabwe mu bintu ebisinga okunuma nno mu bulamu bw'ensi infact wakolako ekintu ekyo n'osimanyi oba lwaki wakireka oba lwagenda oba wali London n'olaga eddwaliro oba bakubira ssimu naawe ne bakutiisaamu simanyi wali otandise ekintu ekituufu sakozi bane ekisinga okunuma be bantu okuba nga tutambula tetusobola kujja kwogera byalo nga twagenda ne tunywa eby'e Rwanda era njagala nnyo bulungi tukolewo enteekateeka
tweyongera okutambula mu nsi ezinjawulo tutamuse bannayuganda. Kaakati abasajja bano ekintu kye bakola tekyawukana na woolaba mwami Bamulanga Kisempijja kujja kwesiba n'aleeta ne muwala we. Tebaagala bugagga, baagala kuba bya bugagga byabwe. Era oba ojjukira akalulu akoledde aka 2021 Pulezidenti Museveni bagenda okumulayiza ekkolo mu mwezi wazaali 15. Ono omusajja w'obwayi w'oku Billion alina kyaki ennene. Mwala Bitete yakunga abantu abagende ko temukyakijjukira. Yagamba abalokole mwenna tujjuze wali kubanga tewaali bantu. Kati gwomenje kitegeeza Pulezidenti okubanga alina Pastor Bugembe ng'alina oyo ani yageeta buli yanku Masasi Ssenyonga ng'alina Bujingo Kakande. Kaakati Sakozi abantu abakyasinze okugenda mu kyaki naddala ez'abalokole be bantu boolaba abasinga okubeera abaavu ennyo abeera mu abakyasinze okubeera mu kyaki be baba baffe boolaba abaavu ennyo kubanga bali desperate. Omugagga aweereza buweereza najja na ku Sande era omugagga yali kyajja mu Bayibuli Katonda wa buli wamu wali wano ndi mu kumusaba n'atagenda. Era waliwo oba ye Kakando yakolako yalirako baasi ezaali ezakalina muzijjukira yali Kayanja nga baasi ekuluna wakaawo naye nga oteekeddwa okuwa ekimu eky'ekkumi mu kyaki oba 200. Kakati omuntu yagamba akasaba ntuleetera bwere banzirizayo bwereere sente zonna nga azeemalako baali mu bizinensi. Era nze nasiiba nnyo obukulembeze bwa Kagame. Kyetaagisa wano obukulembeze buna abukyusa Mukama Katonda nga atuyambi. Bapasita bano abajja tumale kutegeera buyigirize bwe. Anti kakati okutandikira ku mwami Bujingo kati kankulage kino ne bukeera ku makya kyakulina abeera nga ye mukulembeze kyaki ya Bujingo egwa kubanga enjiri bw'anagitambulizaako amusukkulumyeko. Era kyaki yaba Bujingo okubeerawo ono kubanga talidde bukulembeze kubanga yenjiri ye kwagitambuliza mpozi nga togiwuliriza. Ne bukeera ku makyanga ono Kyagulanyi ye mukulembeze kyaki ya Bujingo egwa ekigwo kubanga ye olwaba kakatuuti waba aleeta abaana kakati waba akola kino agitambuliza ku ono yava mu kubuulira enjiri. Kakati abapasita nga bano kyetaaga Mukama nga tukyusiza obukulembeze oteekeddwa okubaweeza obanga olina diguli oba diploma nga mwabasoma nga tukakasa nti byogenda okusumba byebyo ne kyaki zino ezibaluka buli kanaku ziggalwewo kubanga Sakozi kyakizibbye uzenyira mukono wa mitological design muyinza okubanga mumanyi abeera mu kiyembe eyo. Ennaku ezo namusaaga n'angamba ali mu kusiba ennaku 40 ne mubuuza designer kiki ekikubonyabonya okutuuka nanga vule nagenda mu kyaki asabira ali waggulu emutundu awo. Kakati jo namusanze awo ekiro nanga asuze ku kyaki ewiiki namba ne muga designer kyokola ekyo kiraba oyinza okwaggwa ngoloza kituufu naye kikyamu okusula ku kyaki ewiiki namba. Angambye amazeyo wiiki namba nga gyasula avayo simanyi ssaawa 10 asula yeegayirira ne mubuuza pasita oyo asulawo nangamba lwa batubuulira enjiri ye pasita bakanga yeebase ne babwayo ssente. Kakati Sakozi bannaddiini abo basoloozezza ssente esiringi 10 200 bayina buli banka bagiyinamu akawunti bayina merchant code. Nze ono Bashir ono gwe tubeera naye wano Bashir promoter Duncan amumanyi yantwalako ku ono wano ebwayise yaliwa wa Top TV ye Ssenyonga. Maama we mbu yalokose seewuunya okusangayo Enule Mayanja ono w'ennanga nga gyasabira babuyita bweyamu basaba obweyamu Mayanja ne yeeyama miliyoni ezi mu nfaawo wennyini nnyini Mayanja n'aliliizinga emiliyoni naye Mayanja omusange waluna okumuga nti mbuli omubisi ogw'E10,000 mu nfaawo wennyini nnyini Mayanja wewennanga yaliliizinga emiliyoni nga yeeyamye miliyoni mmeka
kati sakoza abantu abasano bakwata abantu ku bwongo nti woba oli mu DFC yukola transactions zo mu DFC zigenda direct mu DFC wali eri simanyi gwe kyomanya buli banka yonna bagiyita mu account bagamba nti bw'oba ozitaddeyo leeta lino lisiti eragamba ahantu wa banki nze kakati sakozi abantu abo bw'olabanga babeera mu kyaki nga benjiri yaabwe balina kye bavuga mu ndiga zaabwe nga balaga nti President Museveni mulungi nnyo enjiri ajja okugibuulira abantu n'atalika kubuulira njiri akolaga nti President Museveni mulungi nnyo bikubeere mu matunga ng'obuseemu buga nti omwana bamuzaala mu ddwaliro tusoboke kumwaziinira okitegedde kati bo bavuga ekintu kya mu kutu kw'omuntu kati pasito omulamba engeri gy'ayimira mu nkuyanja n'agamba nti President nkwebaza suulira nkusasi omanyi nendiga emigologo oyo omanyi nange mbadde siruwulirangako sakoza ne baga nti gundi oyo mubbi omwambaza ekifaananyi ky'ababbi ng'olabira nti mubbi awedde emirimu omanyi nange mbadde siruwulira nkusasi pasa kyayogedde kati ne ku lw'okulonda ogenda okwekanga ng'abantu bonna agenza okujjukira amaze okukola President Museveni kubanga kyava eno wansi ngulira gyala kimuzimbamu naye ekikulu kyabeera bapasita wooli ennyo tokkuta kudduka ati wokkuta todduka nnyo kubanga ekisooka kya byonna singa ate ono simwa mikyago nseka kyakiramu teziriiwo kubanga gwe mulandira temugutte mannyalina mu kusaala mujja kwera omanyi omuntu osobola okwera noga akankube sakooza aveewo ngaonerere gospel vali kubakulabidde kyekizibu ekiriwo kakati ono kyagula ate goli mu kkuba ate yababeezezzaawo kati ate singa anavo mugenda kusumba baani kubanga endigaza muzirwa okubanga ono ne baganda baffe bonna abalala bali mu kiti kino abasolozaayo ssente w'omukulu oyo ono singa soono singa tezijja kakitegeeza gwe omaze okulisiivinga akasente osobola okubeera waka n'osirika sakoze ekiba bannayuganda kwe kubanga gumaze okulisiivinga n'okwata essimu kitegedde bulungi bwe wali obuzibu bwokka abantu sakozi bizinesi ng'enaagwa sakozi tegwa mulundi gumu ekiwamira mwayinza okumpako obujulizi wali essaawa tuli mu kwogera waliwo baganda baffe abagenda okutugoberera mu mwaka nga gumu obeegi nga bizinesi zigudde ng'omuti gwadde atema omuti gwe yajjako ssente gwe yajjako emiyembe nagwagutemye mbwalize guddemu gumere yagambye upper middle class income andi kakati leka tumutemeremu bw'otunuulira mulimu lower mulimu ne upper bw'aba ayogera ku upper kitegeeza munnayuganda alina okuba nga akola between $4,000 ku $1,300 omwaka okitegeera ze miliyoni nga 13 ku miliyoni 3 mu meka ku miliyoni nga 4 okitegeera tubuuze mu kyaki yo tunulira mu kyaki yo ddala Mr. Ssenyonga abantu aba bagoberezi bo abajja mu kyaki bali mu kiti ekyo mu sente ezo sakozi nze nagendako wa Ssenyonga abuze bakozesa abuze nga tetumugira bugizi uliya nagendako wa Ssenyonga bwe natuuka wa Ssenyonga mu kyaki nasanga abantu enjala beeruma nga batadde obukeeka wabbali awo mu kyaki beebase service we yatuuka bonna yabasolooza teyakwatibwa nsonyi nti bano babasikini tebakyalina nayo basula beba ewa Ssenyonga wenjogera ate akutwala ssente zo nga tolina kyogenda kumukola abuulira waliwo abasirikale babiri abayimiridde katuuti ebbali kyokka ate senga oyagala okuvaayo ng'obuuse ku mulyango waliwo police post ku mulyango wennyini ng'okikirira era tolina wooyita okitegeera kakati weegenderezanga nnyo abasajja abo abasumba nga gamba nti nze nesiga Katonda naye nga liidika ye mukulembera akazito kali ke mbadde nkugamba Mwai Museveni kyabawalekera akalemberezaako sakozi w'omala okusoma bw'otagenda wakulanama kugamba nti osamira bubi tereeza empewo n'omala emyaka 5 ng'okyatereeza mpewo ogenda kukyuka ogende wa mwami Ssenyonga oba Pastor Bujingo agenda kugamba nti osaba bubi kakati atandika okuyigiriza okusaba nga ate wakusoloza ne ssente zikola ki kakati akazito kwalitete ku Mwai Museveni nti atuuliddwa emirimu banaye tusomye ekimala kimala Mwai Museveni kola ki vaako atandika kuteeka mu theory eri osaba bubi nga atandika okukyajinga obwongo kakati akazito kano ne mukajja ku Mwai Museveni
ne mukaza Katonda wali eri mukeera kufukamira gavumenti tekedde kyova Museveni abalekerawo gaapu eyo kuba muyambako siriwaza abantu abangi bano yetulu yangu labayo kati ninyo saka ko Faruku nakyo badde obuuze ekya middle as per now we twogerera UN ne World Bank ba classifying Uganda eri mu lower middle class gundi tuli mu lower the dollar 10 tuli mu 10 ku 10 bisatu wetuli so bajja ne boogera omulembe gwe tulimu gusomye internet kweri ekintu kyonna buli masolo kikola before nga tunaba kwogera kintu sooka obeere kinnege kyogenda okwogerako nga tonalimba abantu so UN ne World Bank already batuteeka mu lower research wali ne reasons ne bazituwa lwaki tetunaba tuyingira apa kibategeeza nti bannayuganda abakuŋŋaanya ssente omwaka emitwalo miliyoni ng'ana ng'azirabako ku akawunti so ne bakuwa emu ku reasons tukyalemeddwa to improve the health stroke education yaffe ekyali ki yamugambye ate kati gwe wootutadde wootutadde tuli mu middle yabuzeeko mugamba gye bujja by next year tugenda kubeera mu upper kyabuzeeko mugamba ebyobulamu bikyali bibi tetunaba ku improve nga tunabitereeza ye pasa yayimiridde mu katuuti n'amugamba of course ababimanyi but no president no Faruku kyetuliko si kya president kimanya it's the society the public bano gye babuzaabuza yo bimanya it's okay abyesirikira but kyenkugamba society gye tulimu yo gye babuzaabuza olio gyamusanga akuganze pastor wange yagambye president nga mpulira ndikuwaye tuli mu middle biki byoyogera nga they do not know bano gwe mulimu gwabwe kubuzaabuza gwe osigale nga ensi erowooza ekyo kyetuli naye nga tesi kyetuli kati yo omulimu gwatawo yagukoze era ojja basanga nga bawakana Uganda etambula gwe tewawulire Pastor Sinyonga we yagambye naye ng'omuntu ayogera n'emisolo gimulema osasula omanyi abasajja bano oba owuliriza enjiri yaabwe mwami namukyadde agamba ekyo abantu babeeranga mu kyaki nga beebase naye ng'ate abatuma engoye zagende kakati simanyi balabirire abantu abali mu mbeera embi oli n'aleeta engatto n'engoye sakozi owulirako ono pasita omwe yagamba ko abadde awo tasula kukkiriza ndiga ewase muwala we wakiwulirako yagamba tasobola kukkiriza ndiga kuwasa muwala we tegedde bulungi naye ng'ate gwagamba kitegeeza naye akyo ndi akama bakame sakozi ogenda weebuuzaamu nti omusumba omulamba omuntu wa Katonda oba munnaddiini yenna ekimutambuza n'aba SFC kyekyaki ng'abasirikale bamukuuma ne bamuggulira namukuya ne saluyuti omusumba omulamba kyaki ennamba kutulakawo ne weebuuza lwaki eriko poliisi kyaki ennamba ngozizoga ti namirembe ewaffe wali wensabira mbaladdewo ate poliisi ku mulyango kyaki titugere webiri wano bwayisi is it good one poliisi weeri awo ng'okkirira bwoti era oba okkirira gy'otandikira wesiwayo bandeeta wano bakuleeta wano bale nnyo mwebalire ddala bwetyo bwe tubadde tetugenda kusukkawo tulabagane next time.